Omubaka akulira Lubaga ey'omu mambuka mu Paalamenti Honorable Katolu Bwama ng'ali wamu ne bakansala okubadde Lusembo Musa, Juma Kabotongo ssaako ne Rose okuva e Mutunde babukeezezza nkokola ku ddwaliro lya Kitebi Health Center 3 okwekenneenya enkola yaayo. No bwe batuuse eno basobodde okulambuzibwa ebifo eby'enjawulo ku ddwaliro lino era nga mu bino mubaddemu ekifo ewajjanjabirwa amannyo awaterekebwa eddagala abakyala we bazaalira era nga bano bakulembeddwamu Sister Nabukwasi akulira eddwaliro lino. Wakati mu kulambuzibwa kuno abalwadde n'abasawo basanyukidde nnyo okukyala kwa Honorable Katolu Bwama era ng'onno bakira ababuuza obuzibu bwe basanga ku ddwaliro lino. Tutambula mu ddwaliro lyaffe luno okuzuula bizibu ki bye mufuna mu ddwaliro bye tusobola okubayambako bwe tusobola okwogerako gavumenti n'ebikola ki n'ebikola gavumenti yeyinza okulemererwa okukola naye ne tugiwaliriza n'ebikola bizibu ki bye mulaba ddagala toilet simbi ez'ebweru oba ez'omunda Wetweyongeddeyo n'okulambula kuno B24 egudde ku mukyala omu ku bayamba ku byobulamu ku byalo oba muyite VHT n'atutegeeza nga bwe yafuna obuvune ng'ali ku mulimu kyokka na guno gwaka eddwaliro lino terimuyambye era nga bino byonna abitegeezezza omubaka Katolu Bwama. Kusaba ssebo nga ffe abasitaafu ba Kitebi Health Center bwe tuba tulina ekizibu ne KCC yennyini etumanyi etuterewo ka package nti bw'aba VHT afunye ekizibu tulabe bwe tumukola ki neebase Lubaga neebase wano n'omukulu abadde aŋŋamba nti munnange ki tugenda kukola buli kintu kyonna kyonna ekisoboka bannaye mulinayo ekizibu ekirala temwetyamu. Kansala Lusembo Musa oluvannyuma lw'okulambula eddwaliro lino ebbula ly'eddagala eriweweeza ku kawuka ka siriimu kye kimu ku kisinza omwennyamiza. Ng'obukulu nti eddagala ly'akawuka ka mukenenya bwe liba nga teririiwo ate ng'omuntu bw'aba nga azze okufuna eddagala kitegeeza azze okufuna obulamu naye bw'asiŋŋana nga eddagala teririiwo kitegeeza kuba kufa. Nze nkubiriza gavumenti eddagala eryo lyandibadde terisaana kubula mu ddwaliro. Bw'omuntu bw'ava ewaka tukubiriza abantu baffe abalina akawuka ako okumira eddagala. Ate ye kansala Juma Kabotongo ne kansala Rose batubuulidde biki bye bazudde ku ddwaliro lino. Ate nnyongedde okuzuula ebintu bingi nnyo ku mulundi guli bye saazuula yadde ebimu ebyogeddwako ng'ebyamadagala olwedde mu kakiiko kange nali nabiteekamu naye kati ŋŋenda kuddamu okwongeramu ate bino ebirala byenzudde olwaleero. Honorable Katolu Bwama tutera okikola ate nga kitukakatako naye bwe tujja okikola kimpa amaanyi n'okwongera mu buweereza bwange olw'ensonga nti weesanga oyite eyo abakyala ne bakubuulira ebizibu oba toze ku ground olusolooza byakulimba naye kati bwe tusanga ng'eri abakyala gye bazaalira ne weesanga nga woodi okusinziira ku nnamba ezaala buli lunaku musawo bw'atugamba nti oluusi bazaala 20 buli lunaku ye nnamba esinga gye batera okufuna tekkawa. Obufu bwe bumu Sister Nabukwasi nga yakulira eddwaliro lino asobodde okutuyitiramuko ku biki ebisoomooza ebisinga okuzingamya enzirukanya y'emirimu ku ddwaliro lino. Kubanga maternity amasanze gaba gagenze abakyala babeera mu nzikiza kati awo tuba tweraliikira nti omukyala ayinza okwebakira akaana kubanga aba talaba kale ekyo ekizibu ky'amaanyi nnyo tuba twetaaga ki genereeta amasanjeze obumeme bwe gaba nga gavuddeko. Akati ekizibu ekirala kyekya gundi ky'abasitaafu abasawo batono nnyo be tulina nga bwe mulabye abalwadde bangi nnyo abasawo batono nnyo tuba twetaaga abasawo batongereko ku basawo. Wadde nga buvunaanyizibwa bwa gavumenti okudduukirira eddwaliro lino Honorable Katolu Bwama ategeezezza nga wajja okkunga abagagga mu kitundu kino badduukirire eddwaliro lino n'obuyambi obutali bumu. Nsanyufu nnyo olw'okuba nti mpise mu ddwaliro ate ne mmanya ebizibu byalyo naye ng'ekizibu ekisinga okuba ekikulu tunenya abasawo butakola ne bajeti wegamba bajeti ntono nnyo. Abagagga bali mu community zaffe eyo balina okuvayo ne bayambako ku ddwaliro lino ly'Ekitebi kubanga eddwaliro lino wadde lya KCCA naye lya muntu wa bulijjo ye nannyini waalyo. Muntu wa bulijjo ye nannyini waalyo ate wano tuwaliwo okusasula ssente abantu bajja buzi
ne babakolako. Robert Onyango, B24, emitwe 10.